Acho tali kintukiddeko ddala kuba natyanga nnyo kuki embracinga nga kale nga ntya nnyo nga njagala nnyo oba obulamu buli bubeere bulala ku buno bwendi. Obulamu bwa Joan. Ntayagala busembeza ku bwamu tesi. Yes. Kati nga ntya nnyo n'abantu omanya nti yenze Joan nekiri nkikola. Nga n'abantu abanseberedde nga mbeera simanyi nga mba mpulira ng'oba sikitegera bulungi feeling eyo gye kyandetera naye nga nti okukikkiriza nti yenze oyo era nga sobola kugenda mu bantu neyanjula nti nze oyo oba nti nze oyo oba nga n'omuntu bwampita erinnya Joan katugeza nsanze mu bantu n'agamba Joan nga mpulira nga aswala naye lumu ali ku boda nkanga badde banange tukozesa boda ku boda yange ngenda kati kumbe waliwo omukyala yali avudde bweru nga bulijjo akalaba kati ng'ali mu mmotoka bamuvuga tochikola ne baba bakuwa ku ssente enzungu n'ogimirawe kiriwo ekiti mbonaabona kululwa takanangunyumiza simululozona ati zaggwawo wakyaliwo kati omukyala kyava agamba yali amupiikinze bali bava ku airport agamba oyo omuwala si Joan kati ate yali ampiikinze ate ye nga mmanyi mu bya Joan nga mmanyi ne mu bulamu buno namugamba oyo ye Tesi oyo ye Joan mulaba kundi ku Facebook bazanya akazanyo nkagoberera nkamanyi bazanya ne George namunyumiza betuzanya na omukazi nagamba olwo nti mugobe goba boda eyo bakubire ngombe bayitire wena wena nkubire nagamba wa boda teka mubuteeka sukuma kati onengeri gye yali amanyi yanyumiza luvanyuma nti twakukubidde ngombe ne tukugoba nogana okuyimirira omanyi kye wasubiddwa ekyo bannange tubakubira omulanga ogw'obuyambi twagala mutukwasizeeko era nga tusaba mutukwasizeeko tetwagala bwagazi wabula tusaba gwe wenna muzira kisa ali eyo nga wandyagadde projekiti ya Joan and George egende maaso ekyamazima nga wandyagadde owagira young talent yes ne bw'oba olina womanyi nga projekiti eyo wasobola ogiwa ssente naawe twaniriza nnyo ekirowoozo ekyo n'obuyambi obwo kubanga osobola okugamba nti nze sina ssente ze nja kubateekamu naye kyenja okukola ngenda kubayamba mbatuuse ku muntu agenda obawa ssente mu eyo projekiti. Alright, tubaaniriza nnyo mwena abeekumira ku DJ Boaz Live. Okwawukanako nga bulijjo olwaleero gwe nnina ku mpewo zaffe muntu wanjawulo era ava mu kaliba yanjawulo okusinziira nga bibadde bitambula emabegako. Mboozayoza mwenna abafuna kaadi za Nuupu n'abo bataafuna omukisa tegwali gwammwe. Erinnya nga bulijjo DJ Boaz, mwebale kusubscribe nga channel yaffe era mwebale kuwagira mu ngeri yonna buli omu gy'asinziira. Mulundi guno mpiseeko mu bantu abalabwa naye nga tebaweebwa mukisa oba oliawo kujja kunnyonnyola ku bulamu bwabwe. Na butya oba oliawo projekiti ezimu bwe zibayisa mu bulamu obwa bulijjo n'embulamu obwo mwe batambulira mu bubalabira. Erinnya ku sayidi ey'okubiri neza okuba ndabisenga George gw'abadde alaba omuzannyo gwa Joan and George era ono ye Joan. Nga bwe kimanyiddwa nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Ebiseera ebisinga omuntu mba njagala nnyo naawe ba omukisa okwennyonnyolako. Nyama nkwaniriza. Kale sebo. Neyanza olw'omukisa guno gw'ompadde. Nkwatire oba yakwekwatirira? Nkwatira ndi mukyala. Ekyo nakyo kinyongerako ekitiibwa. Erinnya lyaffe? Erinnya eryampeebwa maama ne taata. Oyina eryakuba maama ne taata nga lyawukana ku lya bulijjo? Yes sebo. Linnya ki eryo? Mutesi Rose. Mutesi. Bamutesi mpozi beddira? Tetweddira. Nammwe muli Bambejja?
buterevu naye kabaka yatugamba tusobola okweddira empologoma yatuwa ebintu ebyenjawulo naye nze nsiima mpologoma kitegeeza weddira mpologoma naye nga weddira bituufu awo nja kwetaaga okubuuza ku bajjajjange osibuka wa Mutesi Rose tugendeyo bwoba toyagala kuyingira oba toyagala yingira sijjaga sinja kusobola kutambulanga muganda naye nzaalwa mu enkoko njeru oba owulirayo oba omanyiyo enkoko njeru kiri Kyaggwe eyo yennyini gyenzaalwa bakadde baffe bakyaliyo bakadde baffe beeyuna eggulu nga bukyali saakategeera okuyisa kweyuna ndowooza kuba gwe ate owaayo kiki ekyali kibapapya njogera mpya mba mumanyi bafuuka bagenzi si kweyuna ggulu baba kale bafuuka bagenzi okay oyo nno ye Mutesi Rose linnya kiri okozesa erisinga okumanyika eri abantu erya Joan limanyise nnyo eri abantu okusinga erya Mutesi Rose mu kumanyika mu linnya erya Joan ofunyemu esebo bakati nsobola otambula mu bitundu ebyenjawulo nembeera recognized mu bantu otyo nesebo ekyo ye major kwegamba ye major important gyofunye mu kubeera nti okozesa erinnya lya Joan okusingira ddala kyekyo sofa kyekyo karakita eno eya Joan munansonyiwa olwaleero tugenda kulondola nnyo tugenda tambulya nnyo ku issue ya Joan and George mwenna babadde bagoberera omuzannyo gwa Joan and George nammwe abakyagoberera ku mikutu egya Facebook ku mikutu ogwa YouTube n'omukutu gwaffe ogwa TikTok nyongera obebaza banaye mwebale twagala TikTok efuukidde ddala ensonga kale oba oli awo tusuubira n'emikutu egy'enjawulo kugezanga YouTube yebadde ekyakaluba nayo efuukire ddala ensonga YouTube eyo eriko omuzannyo guno ogwa Joan and George eyitibwa Kaberenge Media Films oba KM Films UG bw'oyagala okuteekamu mu search engine yonna gy'oyagala okukozesa ojja kuteekamu KM Films UG oba Kaberenge Media Films ononno omu ku character oba omu ku ba actress abaalabikira mu muzannyo ogwo era yemu ku character ey'amaanyi mu muzannyo ogwo kale nno kyewuunyisa zombi character nga bwe zitudde wano kuba nange nze George character nga bwe zitudde wano zeezo ezisinga okuba ez'amaanyi mu muzannyo ogwo omuzannyo guno mu ntandikwa wagutunuuliranga ki mu ntandikwa saalowooza nti gujja kgenda wala kuba mu ntandikwa nalinga oba nkitwale nti kalinga kyakusaaga kuzannyamu awo kukwatamu era ne tukwatamu awo nze nenzira ku byange saalowooza nti guyinza okgenda ewala ate saalowoozaako nti guyinza okuntuusa we guntuusizza olwaleero waliwo bannaffe abamu nga bamala okuba erinnya limala omusooka gye limusoose abantu bwe batandika omulikogonaizinga n'omuyita aba ayagala kwedduka kyali kikutuuseeko ekyo ate kyali kintuukiddeko ddala kuba natyanga nnyo okukiemblacinga nga kale nga ntya nnyo nga njagala nnyo oba obulamu buli bubeere bulala ku buno bwendi obulamu bwa Joan atayagala busembeeza ku bwa Mutesi yes kati nga ntya nnyo n'abantu omumanya nti yenze Joan nekiri nkikola nga n'abantu abansemberedde nga mbeera simanyi nga mba mpulira nga oba sikitegera bulungi feeling eyo gye kyandetteranga naye nga nti okukikkiriza nti yenze oyo era nga sisobola kugenda mu bantu neyanjula nti nze oyo oba nti nze oyo oba nga n'omuntu bwampita erinnya Joan katugeza nsanze mu bantu nagamba Joan nga mpulira nga aswala naye right now kyakyukamu kuba kati natuuka nenkikkiriza nti yenze ate era kati
era omuntu we tubeera mu bantu nangamba nti Joan njaga kubuuzaako era nzire ne mugamba ni muneeyenze mwebale kulaba mwebale kunywera totiddeyo mu kubanga erinnya lya Joan lijja kulyawo erya Rose muganda wange lyali lyawo dda kuba kati abantu abasinga abatamanyi lyange erizaale bampita Joan ate n'abantu bentambuliramu abamanyi n'eryange nga nkola nabo banali nkola nabo mu eyo project ya Joan and George ate nabo bampita Joan kyokka ebuzibu obuliwo kati nange oba nalikiriza nti lyange we baali mpita nga mpita Bajoani mu comments ezisinga okuyita Bajoani nga babi sikitegeera Bajoani netagonanga okubanoonyerezaako kuba ndaba nnyo comment ezigamba Bajoani bonna we batyo Bajoani bonna naye Bajoani nga tuli balungi ffe be mulaba ffe boolaba tulabirira abasajja tukekkereza tubalirira ensawo z'abaami tetulina mpisa woowe kalakata yagiramuko naye nga Bajoani tetulina buzibu kuba mu kalakita kiwanuuzibwa nti oli walejjalejja wakugalabanja buli kintu kakati okimanyi waliyo abantu abansanga ne bagamba nti tosobola zanya kyotali ne bagamba nti kyozanya wali mu Joan yeggwe kennyini naye si yenze kuli kusomesa nze ate nze nasanga obuzibu obw'amaanyi omuntu bw'omumma kasente bakusabye nti bayimpaayokko n'omugaa sirina amagamba olaba wazanya bulamu bwo ekyo kyennyini kyoli era ne muki ne mukafirimu ako era bwe kityo kyoli era omuntu nakubuuza lwaki oli mukoga okutuuka ku sseeryo kati nga siina ansa kuli kwali kusomesa naye mu bulamu obwaddala omwami ono sooka mpe ku sente mu kamera tulabe obwaddala toli bwoti ewanendeka bintu mutesindika olaya naye wopisa Joan nyumizaayo ku ssaga yonna gye wali osanze ku bantu abakuyita ebbali nziriramu ekibuuzo ssaga yonna gye wali osanze ku linnya eryo nga woogisanze bali tosuubira nti eyinza obbaawo muntu n'akuyita Joan omwana oyo si kagala ebintu ebifaanaganako ng'ebyo simanyi naye nagendako mu kifo ekisanyukirwamu lumu kati nze nali njukira nga we nagamba emabegako nali sirowooza mbu oba n'ebintu bino birabwa ngoba ndowooza ababiraba nga sikitegera oba nga ndowooza abantu tebabiraba kati nange nali mu byange vibe zikutte tuli mu byaffe ngenda okulaba abantu abamu ku tebo ebaali batudde nga bantunuulira kwe kugamba banaye nti bane bali abantu nga balinga abangeya kiki ekigenda amaanyi nenzira ku byange kati ngenda olwaba bajjayo amasimu beeraga konze kati munange omukyava ngamba oba baliraba Joan and George ngamba ate kisoboka nawe tebasobola biraba tebasobola kubanga bammanyi nga basajja bakulu babitiibwa kuliko n'abakyala ninga nfudde nanga naye tebasobola kubanga babiraba aba basajja naawe ngenda okulaba omwampita ko oli nonkubuulire byebyo konza kati nengendayo nga nze nampulira amaanyi nsuubira si kyekyo sajja nayo kangamba gyebaleko Joan aya nakutuka amagulu jukira ebiseera ebyo nali saagala na muntu yenna kumanya nti nze oli nga nkitya nga nti okifo esinga nti yenze mpuliranga ekizitowa lwaki obulamu tobugatta luli nawuliranga nga kizitowa naye oba emikwano emirungi egimu egiri ku saidi yange jajjanga gye ŋŋamba mpola Joan yeggwe oyo kkiriza obulamu bw'olimu kkiriza mukama kyeyakuwa kkiriza ekitone kyo you embrace it so nentuuka nenkikkiriza sagaddo teyagwira gwekka nze saga yangwako ku Temiseewo Mpoza Kampala Luumu Street musajja yajja bulungi mujjukira nali nzikirira madaala manyina emirimu gye tukola gyawukanaku ebyo basuubira oba basuubira tuli bagagga nze simanyi bantu kye basuubira nze mbasanga nange ne baŋŋamba gulira ebyokulya ebyokunywa naye ng'ekituufu sirinamu nga mwe mulina ssente nammwe muli kuli babalaba okutulaba batulaba naye nange sente siziraba ekituufu sente tukola nkole naffe nga mmwe tuzijja ate buli muli bwe tukola munnange nzikirya amadaala omusajja aŋŋamba
nanoonya dde enamba yo nembula kunze esibu naye mabale kunzanyira bulungi natyamu neŋamba nemubuuza omanyi nekangabiriza nange nekangabiriza nemubuuza owayi otulaba koye mbalaba ate munyumira nnyo kunze otulabira kuki munyumira nnyo ku TikTok laba mulwawo okutuwa nze naye mpe namba yo jakuba kukenkusuulirako nenjimuwa nendowooza byalusa indawo omusajja nga ntereka ekyeji anti ekyo kyajja kukalakita yange ate gwe yo nze saakuwayo omutwalo yo wangaye wagifunamu naawe masini olina kyonzijukiza osinza ofunamu nkusinze oyo bakusi bale naye siina simu neddasewe kubira gyoli gwe olina kyonzijukiza lumu ali ku boda nkanga badde banange tukozesa bodaboda ku boda yange ŋŋenda kati kumbe waliwo omukyala yali avudde bweru nga bulijjo akalaba kati ng'ali mu mmotoka bamuvuga tokikola nebaba bakuwa ku ssente enzungu nogimirawe kiriwo ekiti mbonaabona kululwa takanankunyumiza simululozona anti zaggwawo wakyaliwo kati omukyala kyava agamba yali amupiikinze bali bava ku airport agamba oyo omuwala si Joani kati ate yali amupiikinze ate ye nga mmanyi mu bya Joani nga mmanyi ne mu bulamu buno namugamba oyo ye Tesi oyo ye Joani mulaba kundi ku Facebook bazanya akazanyo nkagoberera nkamanyi bazanya ne George namunyumiza betuzanya na omukazi nagamba olwo nti mugobe goba boda eyo bakubire ngombe bayitire wona wona nakubire nagamba wa boda teka mu buteeka sukuma kati onengeri gye yali amanyi yanyumiza luvanyuma nti twakukubidde ngombe ne tukugoba nogana okuyimirira omanyi kye wasubiddwa neŋŋamba nti nandiyimiridde buyimirizi nga nze saabitegedde yali mmotoka abaali mu mmotoka kitegeeza twetaaga tuddemu tubeere babiri kituufu buli kutambula tubeere bameka iyi ndaba ofuna ebirungi ate kati ozanyira mixer sebe guba kunoonya olina oggulu nawe olina okubeerawo ogwo gwali guzze ate wagudduka omanyi otya senga omukazi senga oyo omukyala yakuwa dola ekya sente kirala senga ekyo ekisinga sente motoka era sente kuba sente senga kale yakuwa sente yandimpadde ku sente oboodi awo yanditaddemu ka air ticket awo bwe buzibu bwo naye nno ekisinza okummalako emirembe mu Joan and George nga nze George muntu kukusanga n'atayogera n'atanyumya naawe abula ye natandikako okugamba musawo nze nja kumira kati kinsobera bajagala mumubuuza oli nange oba weesuddemu kakabanga ye natandika kugamba olina kyotamanyi ekirala bano abantu bakwata obuntu bwabwe kati gwe okola otya sente z'omusajja eza renti n'ozikolamu enjala temukekereza tonsemberera nakugoba bakuboola gwe ate nze tewankola kibi nnyo ogenda kunnemesa omusajja yandimpasiza banamuteerayo yonona sente ozikolamu enjala nozisibamu enviiri nkekereza wamamba bulire nze gwe mulaba nkekereza mbalirira omusajja nina empisa soozeza bitooke bigwa njoza olugoye life ye ya bulijjo nvuddemu life ye ya bulijjo nze munno mu life ya bulijjo ne life ey'omu firimu waliwo emu eyasika ginnaayo neegitwala eriwe yasika eriwa ekyaddala mu daily life leeta ku mikono leeta emikono olaba kirabe kino abakyala mumpolereze abalina buno obuntu tebooza tetwoza mpa olugoye olabi twoza tufumba tewali mulimu gwe tusobola kukola njira ebiseera ebimu nze nenkweraliikirirako tebulina buzibu ekyobuyonjo just bugattako ku byute y'omukyala ekyobuyonjo
era n'obuyonjo oba buyonjo ate we bubeerako oba na muyonjo nnyo va ku zino buno obusaamusaamu obadde ki nze nfa obusaamusaamu n'abaami abamu bampolereza era omwami yennyini asobola okugamba nti omanyi mukyalo obwalo obwo bulese bulungi tubeebaziza nnyo abaami nfukamidde abakeera ku makya n'olaba nga kaviri ka mukyalawo kakaddiye n'olaba olwala lwa mukyalawo ng'olumu luvuddeko n'okwata ku kasenteko ng'omwami n'okateeka mu mukyalawo alihamdulira mukama abaddizeewo abantu twekubira omulanga leero tuve mu kwemotyamotya ensi bw'oba teweekubidde mulanga tekulaba bwe weekubira omulanga efaayo era neekola ki neekulaba ebyaddala bassebo ne bannyabo abatulaba yenze George ono ye Joan mukyala wange mu firimu kyogedde bubi kiggumize mu firimu katiregera mama George ate leera nkubye nnyo enesima gye weesiibyemu sooka ojje tusoke tumuyitemu abantu bannyonnyole olwaleero tuli mu kamera olw'ensonga ezitali ziki zimu naye ensonga enkulu ennyo etutadde mu kamera banaye ya projekiti yaffe ya Joan and George mutusonyiwe ennyo okubalowoozesa nti twaggwamu olina okwogera eri abantu njogera naye nkyakuwuliriza abantu tulina mutusonyiwe okubalowoozesa nti twaggwamu ekituufu tetwaggwamu tetusobola ekituufu ekiriwo kwekyo oba ku project eyo ya Joan and George capital omanyi ng'era we nabanyonyodde mu kusooka eyo firimu yali etandika kyalinga ekintu ekitono nga naye kyajja kikula nga kigejja nekituuka nga kidemandinga too much of which ku busobozi bwaffe kyetwali oba oliawo nga tetunatuuka kusobola kukikwasaganya so kati era ng'omukulu w'abanyonyodde capital n'agejjamu kubanga ate kyetuzaako ate kyo kinenemu ng'era omanyi tubawa bemubadde temusuubira so kyetuzaako naye nga project eyo ekyagenda mu maaso just yeesibamukko olw'ensonga ya capital naye nga alihamdulillah tukikwasaganya naye ng'era n'obuyambi bwammwe tubwetagira ate okyogedde bubi ssebo nnyabo ali eyo atulaba olwaleero tuzze kwekubira mulanga ngaffe abazanya Joan and George firimu eyo erinnya ly'ettuufu bagiyita forbidden relationship the forbidden relationship the forbidden relationship twayagala okwolesa n'okulambika amaka bwe gazimbwa n'ebizibu ebiri mu maka nga gamaze okuzimbibwa mu kuwasangana teriyo ebiseera ebisinga akwetegekera oba mu kufumbirwa ebintu bijja by coincidence ebiseera ebisinga ofumbirwa nga tomanyi nti ofumbiddwa ekyo badde okimanyi kubadde sikamanyi ngenda kufumbirwa nga simanyi nti nfumbirwa yes golowooza ogendayo obugenzi kumba ogenda ofumbirwa mpaka lwofumbirwa awo nja kwetaaga mukalekikya ku nsonga eyo ensonga eyo banaye kansubire mwena mugiwulidde teriyo afumbirwa nga kyali mu pulaani ebiseera ebisinga sigambye nti abo abali mu pulaani ezifumbirwa tebaliiyo naye si yonna enamba ku 100 okusangako 7% kati 93% eyo butereevu by coincidence kijja buzi it is not an accident abulamu butamanya newekanga nga owakoze eki ng'ofumbiddwa newekanga nga gyewalaga ofuniddeyo olubuto ate nga tukyasobola kuli akageri kobeera nga obadde ojjayo
obeera used nawo kati bwofuna olubuto kyangu okubaawo olaba obufumbo bwe bujja kati mu firimu ya Joan and George twakola ekintu ekyefaananyiza ng'ekyo Joan ati obufumbo bubeera obufumbo anafuna olubuto abeebuuza ni Joan nga taza nafuna olubuto mu Joan temwalulaba saalufuna alwali lwaki wani naawe guki ekyaggobya lwaki nyezalawo yaggoba nazaala ate musawo nazaala asinga ate ebyuma olaba ate bannazaala muve ku bababa muve ku bakamwana n'olwensonga eyo Joan yajja by coincidence naye ekisinga okwewuunyisa ye yafa yali takyayagala kuddayo mu byaddala kubanga nawe waali wabi ekituufu yagenda otuuka yadde yeeyisaako naye bwe yagenda otuuka awaka we yajja ewa George yalabanga guggwa buki oyagala kwewaana kyekigambo kye nasooka okugamba nga okyali ku luggi nakugamba amazima nakugamba nti munnange tulaba nti ofaanagana ne kala gye basiizewa okadde okyakajjukira mbadde nkajjukira zewa so n'olwekyo bannange tubakubira omulanga ogw'obuyambi twagala mutukwasizeeko era nga tusaba mutukwasizeeko tetwagala bwagazi wabula tusaba gwe wenna muzira kisa ali eyo nga wandyagadde projekiti ya Joan and George egende maaso ekyamazima yes ne bw'oba olina womanyi nga projekiti eyo wasobola ogiwa ssente naawe twaniriza nnyo ekirowoozo ekyo n'obuyambi obwo kubanga osobola okugamba nti nze sina ssente ze nja kubateekamu naye kyenja okukola ngenda kubayamba mbatuuse ku muntu agenda obawa ssente mu eyo projekiti gwe ate tukwetaaga nnyo ebyamazima naye kyo mukyo gwe ng'oli eyo ng'omanyi byokola nga tusuubira nti bye tukola bikunyumira ngera wandyagadde tulaba nga tugenda mu maaso n'okwongerako projekiti ku projekiti yes tusaba buyambi nakutukwasizaako fukamira nze ndi musajja omusajja tafukamira musajja tafukamira yeebaza tufukamidde ebyaddala yogera ngaofukamidde njogere ki saba gwoba osaba omusajja sente ngaofukamidde anti kati saba oli omusajja aba wange mba simusaba sente nga nfukamidde anti saba anti kati wekwatire nsaba abantu nange empisa zeera tezawukana nnyo kuza Joan yenze Joan wammwe ate mulina ekyokunkolera naye nga nfukamidde nfukamidde kati amavivi gali ku ttaka nfukamidde nga nsaba omuntu yenna ali eyo awagira Joan and George era eyanyumirwa obaolyawo ayina obusobozi bwonna ekintu kyonna kyosobola ettaffaali lyonna lyosobola okugatta ku talenti yaffe era nga gwandyagadde okutulaba nga tugenda mu maaso nfukamidde tebimpedeko nfukamidde nga nsaba obuyambi bwammwe ngeri omukulu w'abannyonnyodde osobola okuba nga tosobola gwe nga tosobola oba kwata mu nsawo oba nga naye ng'ate omanyi oba ng'olina connection ku muntu atasobola okuteeka ssente oba okuba oba kola ki okuba kale ng'osobola okutufunira omuntu atubugiriza kyekyo kati olaba kyekigambo badde saakyogera atubudaabuda atukwasizaako atujuna atuyamba abeera awamu naffe wali abantu sebo batwagala abaali batwagala kituufu ng'era banyumirwa nnyo tulaba nga tuli ffenna so tuli wano eno nga twetaaze obuyambi bwa buli kinoomu gwe woosobodde okukwata tujja kuba nga tuli basiimu okureceiving ekyo kyonna kyonooba osobodde era mukama katonda oyo yaba abaddizaawo kubanga nze Joan sina kyenyinza kubaddiza abantu bambuuzabuuza nnyo mbuki bambuuza nnyo nga bagamba oyo mukazi wo nyongera okukitegeeza nti ono omusajja si wange baneesaaga mu nkubye miggo ono omwami si wange ono omwami wange mu firimu oyagala sobola n'okusobola nange mbulamu bwennyini
obwa bulijjo sikusobola olemesa abaami abansobera bagana tandika okwebuuza lwaki gwe tonsobola nga anti nze sikusobola kusonga nakumanyiira nkimanyi nina empisa kimanyi olina empisa naye nina empisa naye kale nkoyo fukamina soko mpa omunwe gwange guli ogwago mpa eryenvu lyange mama aleeta eryenvu ate oleeta mwana wano twaleeta eryenvu olaba nti kati empisa ozeegaana so bannange mwenna bannabitone gye muli ebyaddala tugezezzaako okukola ekisoboka okulaba nti twoleka abantu ekituufu ekirina okukolebwa mu kuzannya firimu kuba ffe enzannya yaffe ebyaddala eyawukanamu ko n'ey'abalala lwaki ffe tukozesa nnyo ebyaddala era ebyaddala tuzannya nnyo ebintu byolabako naawe ne bikuluma okugeza obulumi obwali mu kugoba Jowani awaka n'abantu baalumwa ate nga mu real life Jowani kyamuluma n'omukoza ne kimukoza yalabanga bwe bagobye kakati ate wetutuuka kweyo siini okwogera amazima nnakaaba bansirisa busirisa siini eyo simanyi kikite olaba waliwo siini eri gye wankuba oluyi eyo nanyiga bunyizi wankuba oluyi naye sooko neetondere tojja kwetonda nsobola nsonyiwa naye oluyi olwo terwakuluma oluyi n'ettama ne lizimba empi ne zisala ku ttama senga twakugamba ogenda kukubibwa oluyi taye tekijja kuvaayo kogwe konsindi kati nalukuba nga nkimanyi lujja kukuluma naye nga kyetwagala mu firimu ale sebo webale nnyo webalire ddala zisiima saddamu kukuba era kakati kati nalaba wateekawo olukonko ewa ayayaya natuka kiseera nga ntyasawayo nogenda kunkuba buli wenjogera ninamu lefuti nga nesika mangu kati mbadde nkyakunyonyola paati y'okungoba ewaka jjukira nali ngobeddwa emirundi ng'emeka wagoba ewaka kyokka ate ekyewuunyisa neruki nagoba DOP ye yalowooza nti oba nalinamu obuzibuzibu ewaka oba nti baali bangobyeko ewaka mu byaddala kati we nakizanya wano kwe kukaaba naye nga ekituufu baali tebannangobako waka kubanga waka wembeera nga nze nsasulawo naye ekintu kiri oba kyaŋŋenda ku butwe oba kyaŋŋenda ku bwongo nakijja mu kuzannya kuba nze ebiseera ebisinga wemba nzanya nyambala ekintu ekyo nempulira ddala nga ndimu eyo situation kati nakijja mu kuzannya nange nyumiza kubanga simanyi tewaliko kubansirisa nakijja mu kuzannya nempulira nga kyaddala nempulira ddala nga bwe mba nvudde eri nga bangobye nenzija noono yabadde essuubi lyange naye nangoba obulamu babukomye naye nalwa ddala nga singa mbadde muwala nga si firimu nti waliwo kamera nenva eri ng'omusajja angobye nga sina wenzira mikwano gyange nga sigenda kuddayo nabakolako empisa embi nengenda omusajja gwe mbadde nsuubira ate nga mukwano gwange yamutwala wallahi ekiddako kuba kukaaba oba toyina kiddako awo okufuluma geti ya rasta kyali kimaze okuntrigalinga obwongo nga ndabira ddala bangobi bwe nafuluma ne bajjako kamera nadduka okuva wano paka ngeri nenkaaba wono Ricky ne DOP ne badde bali ne bansirisa naye nga nange ombuuza ekinkabya sikimanyi wakaba gwe eyo siini yantula mu mutima wakogga nakogga ennaku ezaddako zonna n'okoggera ddala ndabika siddanga namukojja jjukira bwe wakogga kituufu bwe wagenda awo obulamu baddako bwali bwakuzunga
bane wazunga uyo ogenzeko wa mukwano gwo uyo otambuza ku mmere uyo ogenzeko mu kyale wa si bya ddala toggumeza nnyo naye wayisibwa bubi nayisibwa bubi eyo firimu yampisa bubi nnyo yangenda ku bwongo kati waliwo abali abakuli kyova olaba n'abaalinga bagiraba nabo baawuliriranga ddala nti kyaddala kubanga naffe abaali bakizannya twali tukizannyira ddala nti kyaddala kyova olaba abantu bali twatuukesera ne tugamba nti abantu ng'omuntu akomentinga komenti ng'olaba yagijje ku mutima nga ekintu yakitutte pasono otegeera yes ng'omuntu agambira ddala nti katuge kajuwani katuge ng'olabira ddala yanyiize abantu baali bakitutte pasono kati nze teri kyasinga kunnuma mu firimu eyo yonna ebyannuma byali ebyo ekyasooka okunnuma gwe kusituka n'ojja mu kirombe neebuuza omukazi ono alina amagezi oddamu ebintu byo nvuma nedda nali neebuuza ddala omukazi ono alina amagezi era bane abakazi abagenda ku mirimu gy'ababba baabwe n'abasajja abalondola abakazi ku mirimu gyabwe ekyo tekiriimu mu firimu yaffe mu firimu tekiriimu naye waliyo abasajja eyo abalondola abakazi ku mirimu ne mugwa kava mugwa biki kava tomanyi mulimu gwenkola waki toguŋŋamba ate atonda banfuluma nyambadde ebinaaka ebikola mbirombe ebintuntu obondese nebasa olunaku lwe tugenda mu kirombe si lweru ntegede olunaku lwaddamu okunnuma kukuleeta mu katale olwo lwannuma mbulamu esebo nakuleeta mu katale tufune omudaala ekyamazima matuufu nga bwe busobozi bwange mpeddeyo naye tuli wali tuyimiridde omukazi agenda kutulambuza atulaga omudaala nabiki bye tusobola okukolerawo gwe waŋŋamba ekigambo kimu wali tuyise waliwo tusobola okukola mobile money bwe nakugamba nina emitwalo 2 mitwalo 2 yenina nombuuza oyagala zisibira ezo sente nzisibamu njala si bwe waŋŋamba esebo nagamba agwe waliyo omusajja ali eyo nga waliyo yagadde okukolera mu butuufu nga olinamu akasenteko katono ng'owulira wandyagadde okolere mukazi we abe afulume mu nju naye ayingizeyo newaba ayingize 2,000 olunaku omukazi n'alyoka agamba nti totawaana nze gye emirimu sigikola owulira otya muli kati gonze tulotwale ku botike ya $5,000,000 olwokuba kye nali njagala ate olwokuba otegedde namukwano gwange asobola ozimpola enneno ku mastandards zange nze Joan mulina omuzannyo abakazi b'omukatale baali banzise nyongera obajjukiza abantu bano bongera okusubscribinga keep on subscribing our channel omukutu guli Kaberenge Media Films kyokka ate omukutu ogukolerwako zino interviews zolaba baguyita DJ Boaz live so wagira buli luuyi waliwo abadde balaba DJ Boaz ku ludda luli nga tubamanyi nti yakola Joan and George naye olwaleo ndowooza kijja kweyoleka mu ngeri eyo mwongere okubuuka muga omuntu oyo omu kasajja kumbe neno gyekali kati nina ekibuzo kye nali nja kukubuuza eno firimu teyakosa ngeri yakuba nti naye wali oyagala ofumbirwa n'erinnya mu bintu byo engeri gye sinnafuna na kirowoozo ekyo kosa pulaani efumbirwa sofa tennagikosa muno mu firimu ofunyemu omusajja mu firimu eno nga firimu yamuleeta anti kati obuzibu bwennina abasajja abajja nga firimu yemuleese ate bo balowooza nti ndi kiri ekiri mu firimu kati abo babeera bajja naye ne bampa ku ssente zaabwe nagamba Joan sisobola kukwana naye kankwe ku ssente waliwo abalina ssente zaabwe bo nga baagala ate bakazi kikulu ekyo ajje simwinaako obuzibu naye buli muntu ajje azze omusajja nga
firimu ye mulese agamba nti nze Joan oli owa firimu era tajja kunkwana naye kampe ku ssente ze ndyeko. Mama George yalaziwa. Mama George alaka ina byakola. Ndo muhite asooka ajje. Ajja kujja asooka abeera okkedda kiika. Ajja abeera okkedda